abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebalenya, abanda bamwebalenya, Alex Mukulu ne programu abasinga obulungi be bangi okusinga ababi. Ababi batono nnyo bannanga, ababi bantu batono. Banne mwalabye byabaddewo byonna ng'omukulembeze wa Venezuela awambibwa. Ekyo tekirina kye kituyigiriza kubanga ebyo byonna tubirabye. Pulukutu za musota zifana muggo. Naye waliwo embeera ndowooza gye tugenda okugendamu gye tutamanyi bulungi. Naye bannange ebyobufuzi byaffe 2026 twogedde nnyo era waliwo abakimanyi nange nkimanyi nti twogera nnyo ate ebigambo tebirina gwe bikola ki gwe bikwatako wano mu Afrika ebigambo tebikola. Nja kwogera era abamajje bo bajaga nti wuuyo nani ayogera kyayogera bwogeza ayina emmundu ayina amasasi ayina abagoberezi ayina obululu. Ebyo bye tujja okukola ki okubanga tubuuza nina obululu nze nina okuba n'obululu nedda nina okuba n'akalulu kamu kokka siina kuba na bululu bungi mba mbubbyewa. So okwogera kuno kutuyita okwogera obwogezi kituufu. Oyo ayogera bwogezi talina kyayinza kukola anaakola ki? Yes. Naye okwogera mu luzungu abazungu kye bayita narrative. Okwogera okwo oluusi kwe kuleeta abantu okutegeera ki ekyetaagisa. So okwogera nakwo kulina omugaso. Tulina okwogera kubanga okwogera kwe kuleeta legitimacy ey'ebintu. Bwe tutabyogerako abeefuga bbi ab'enkola mbi ab'empisa embi tebakyusa. So okwogera kumataringa. Owulidde ne Bayibuli etubuulira kigambo naakola ki? Owulidde naafuuka omuntu. Okwogera kikulu. Twogera lwakuba tetulina kyakkola. Nze sirina maanyi gayinza kuba mu Heavyweight ne Tyson. Era toyinza kunvuma nti Alex Mukulu oli munafu nti kiki. Tosobola kulwana na Tyson. Olina amaanyi gwe. No. Katonda yampa amaanyi ago agali mu mubiri gwe yampa. Therefore sisobola kukuba bikonde bya heavyweight. Kubanga aba heavyweight bazitowa simanyi eratiri 2 oba mu 6. Nze sisobola zizitowa. Ne bwendi emmere yenkanawa sisobola kuzitowa ratiri 2 mu 6. Oba kilo. N'olw'ensonga eyo waliwo ffe Katonda be yawa okwogera. Owulidde? Ne Yesu Kristo yayogera bwogezi. Naye okwogera okwo ne kuleeta legitimacy ne kuleeta omuntu okumanya nti kino lino lyetteeka lino kyekikomo wano wentandikira wano wenkoma. Owulidde? Legitimacy eyo ereetebwa kwogera. Ate legitimacy eyo bwemala okuleetebwa okwogera ne tumanya nti legitimacy eyo eneemala bbanga ki? Kubanga bw'otamanya ne bw'oyogera ekintu ne kireeta enteekateeka entuufu oba eri mu mateeka nga kye tuyita legitimacy ng'ekintu kituufu kiri mu mateeka byonna. Tulina okubuuza kinaalwawo kinaakoma ddi? Kale nno bannaaye twogedde ne twogera abalala ne mutunyooma olw'okwogera olw'okuba tetulina kintu kye twogeza naye tetulina kyakkola. Nammwe ndowooza temulina kyakkola abamu. Katonda yabawa amaanyi agasobola okuyingira amagye, poliisi, abalala bakuba bikonde, abalala baddusi, abalala babuulizi ba njiri, abalala basosodooti, kwegamba buli omu Katonda yamuwa kyakola ki? Kyasobola. Mu theatre ene waffe naffe twogera naye ne tukulaga nti legitimacy yandibadde bweti, kino kyandibadde bwe kiti. Era naawe n'okola ki?
n'okyusa okusinziira ku ekyo ekiba kikoze eki. Naye muleme kugamba bantu nti oyo akola ki. Naye ate bwe nzira ku luuyi olulala era waliwo n'abantu ddala aboogera obwogezi nga tebalina kye bagenda kukyusa, bavuma, bakola buli kimu ekireetera omuntu okulowooza nti kwegamba mu nsi yaffe muno temuli bantu babi ng'abatalina kiki kibiina. Ndowooza kantandike bwendi. Waliwo ekiseera wano we twagambiranga nti buli muntu adde ku nkondo ye. Kankiwandiike enkondo, nti buli muntu agende adde ku nkondo ye. Ekintu ekyo luli we bwakyayogererwa kyalinga kyogerwa nnyo nga kiringa ekitegeeza ebibiina eby'obufuzi byokka, nti owa DP adde mu DP, owa UPC adde mu UPC mu kulonda, nti buli muntu agende ku nkondo ye. Narrative okwogera okwo naye kyalina amakulu gaakyo. Olwaleero kiyinza okuba nga tekirina makulu, tekisoboka butaba na makulu eniwe. Ate n'oliro kyali kisinga obutaba na makulu mangi, n'olwaleero kirina amakulu mangi. Nga tutandika nti enkondo ziri mmeka, tuzibale wano. Njagala owandiike nti enkondo esooka tulina enkondo ey'amawanga, tribes. Olidde mawanga eyo nkondo. Naye enkondo eyo kanjongereko n'ennono. Enkondo ey'ennono. Enkondo eyaki ey'ennono. Ewabaawo enkondo ey'ebyobufuzi ng'ebibiina nti DP, UPC. Ne wabaawo enkondo ey'okukkiriza, okukkiriza, faith, okkiririza mu kyoli mu Katoliki, oli mu Protestant, oli mu Seventh Day, oli mu Orthodox. Eyo nayo neeba nkondo, oli musamize, waliwo neyo. Eyo nayo nkondo. Ne wabaawo enkondo ey'ebyenfuna, oli mu bagagga kwagalana, ebyenfuna. Enkondo nyingi kwegamba kati omuntu enjogera eyo tebaagikozesa nnyo abantu bulungi, naye ate erina omulamwa omutuufu nekye tulina ogikozesaamu buli omu okudda ku nkondo ye mu kiseera kino ekyokulonda. Lwaki? Buli omu olina okudda ku nkondo ye. Kubanga Abaganda balina olugero olugamba nti ekitambuza amazzi ekiro n'emisana buteebuuza. Singa gaali gatambula nga geebuuza, ekiro teganditambudde kuba tebaageetaaga. Ekikuza ku nkondo yo kikusaawa eno. Katugamba ozze ku nkondo yaki? Ya byanfuna. Ojja kulonda ng'ozze ku nkondo yaki? Ya byanfuna. Omuntu gw'olonda agenda kuyamba atya mu nkondo gy'oyingiddemu? Oyingiddemu ya byanfuna bakasiita nti ye. Kwabo ba Bobi Wine, ba Mao, ani agenda okuwagira ebyenfuna? Ne tudda ku nkondo y'ebyenzikiriza, oli mu Katoliki, oli mu Protestant, nti ye. Now, obuteebuuza kye kitambuza amazzi ekiro n'emisana. Genda weebuuze. Buli omu adde ku nkondo ye yeebuuze nti bannange, nondaani anaatuyamba ku nkondo yaffe. Bw'ogenda ku nkondo y'ebyenzikiriza, genda mu ddiini yo. Obuuze abakulembeze baayo, abafugayo. Bw'ogenda mu Basiraamu, genda mu basheeke abakulu. Olidde. Nze simanyi nnyo Basiraamu balala kujjako Haji Badiru Kakungu. Oyo yali kitaawe woona aliko kaakati aliwo. Abunze byemmanyi. Kaakati genda eyo obabuuze nti banne tukoze tutya. Genda ku nkondo yo.
Waliwo enkonde y'amawanga, enkonde y'eggwanga nti ndi Muganda, ndi Mutooro, nayo nkondo. Genda ku nkondo yo obuuze abagikulira bannaye tulonde tutya, nako osigazaayo ntono. Naye bwe weebuuza toba musiru, tulonze tutya. Oba enkondo yo busamize, yingira mangu kakati genda obagambe ti abaye fe abasamize tukoze tutya, tulondaani. Okukkiriza so tribes ennono ekyo nkinyonnyola. Mugende ku nnono zammwe, mugende mu bika byammwe Abaganda, mugende mu bakulu bammwe, mu abaana abato mubuuze abasajja abakulu, mubuuze bazadde bammwe tiabaye kiri kitya. Owulidde? Kuba in fact neyo nayo nkondo ya family. Owulidde? Waliwo enkondo y'abayivu nga bo bayemanyi bayivu, mubamanyi baseggona bakuga nti nze ndi muyivu. Waliwo enkondo eyo. Kakati genda mu nkondo eyo obuuze abo baseggona nti abayi tulonde tutya. Okitegeera? So ekigambo ekyo nti buli omu agende ku nkondo yedda, waliwo ebbanga likyakozesebwamu nga kitegeeza nti buli omu addeyo oba mu kibiina kye oba mu byobufuzi. Nedda, enkondo nnyingi ze tulina. Obutazeebuuzaako oluusi kye kituletedde ebizibu bino bye tulimu. Nti buli omu mu nkondo yo ddayo weebuuza oge nti nkole ntya, nnondaani, ani anaatuyamba. So simanyi nti waliyo ekirungi ng'ekyo olw'okubanga nti abantu abo bonna abatalina nkondo zaabwe be basinza otuleetera ebyobufuzi bibi, toyinza mukwatira mu Bakatuliki, toyinza mukwatira mu Protestant, talina kibiina, tagenda mu kkanisa, talina gy'alaga, talina nkondo, era bangi nnyo. Kati n'akalulu talina, tajja kuba. Abo batuleetedde ebizibu bingi nnyo. Tebalina webabalira nti bali wano oba bali wali. Oluusi n'okulonda bo tebalonda. Naye bannaye, ne bwe muba ku kyalo, katugambe kati nga ku kyalo nze waffe gye nazaalibwa Misebe Musingo wano Emitiana, mumanye nti enkondo yammwe Mise. Nze newankubadde sigendayo olw'ebizibu ebiteebereka, ngendayo naye waaliyo ebintu ebiŋŋaana ate okubanga gye mbeera. Naye manya nti enkondo yange kyalo kino tukolagana tutya, kiki ekigenda otuyamba. So ŋŋamba abantu nti mu 2026 buli omu agezeeko kudda ku ki, ku nkondo ye. Ababuulizi weebali, batica weebali ab'eddiini, batica weebali, abakulu weebali ab'ennono, abagagga weebali abali mu byenfuna. Tewali kitaliiwo. Neera baani gwe weebuuzaako akusingako, tusobole okufuna ki ekiddako, tuleme kugenda nga tetumanyi kye tukola ki. Nze nkakasa nti 2026 tunaamukwata nga ffenna tulowooza nga tetuli ku ebyo kumalaga nti oli tetumwagala n'ovuma. Ekyo si kituufu. Waliwo ebigambo abaana byogera kakati naawe noga nti tovuma muntu. Bw'oba olina amagezi agamusinga, muyambe, genda omuyambe, omugyeyo, omurehabilitating. Oba mudduke, muviire. Naye bw'omuvuma ate naawe oba oli nga ye, mukwate. Ate mujjukire kati kanzire nange nina munnange egundi yange, enkondo yange mu Baganda, ndi Muganda neddira Mamba, ndi muzzukulu wa Gabunga. Okay, ebyo tetubyogera ebyokuvuma abantu n'oyogera bubi. Nze nkimanyi nti okuva edda nedda tuliidinga by example. Bw'oyogera ekintu omwana nga toyagala awemmule,
ate ekigambo naawe tokyogera nomuga nti toyogera nga kino kubanga abakikutta ate naye okuva muggu olina muga nti ekyo kigambo munnange nno tekyogerwa naye ate naawe bw'okikubawo obanga abaana omwana akiyize naye okuva kuggu so tokyogera tovuma kubanga n'oli ajja kuyiga okuvuma ng'ayigira kuggu example embi n'ennungi zonna ziba example neesalawo onooba example mbi oba example nnungi nze ndowooza nti mu nkondo yange nsalawo okwogera ekirungi so 2026 mwaka gujja kuba nsale ate wabulayo ennaku ntono nnyo kyonna ekinaavaamu nze nkakasa kijja kusanyusa abamu kijja kunyiiza abalala okusinga nga bwe kyali kikoze mu myaka gye mbadde ku nsi eno Uganda. Lwaki? Kubanga abantu balaze obusungu ekintu bakiyingiramu na busungu kintu bakiyingiramu na ku hate okuwalana obutaagalagana kintu tukiyingiddemu na kuyombagana kintu tukiyingiramu na kuvumagana kintu tukiyingiddemu na kugulirira bantu okutuwagira oba obutatuwagira ekintu tukiyingiddemu n'okuwaayiriza ono ali kino ono tali kino oliri kintu tukiyingiddemu n'okunyoomagana gwani n'olw'ensonga eyo tekijja kuba kirungi kyonna ekinaavaamu okuggyako nga Katonda atubedde ddala ate n'akolawo ekyamagero kye tutanategeera. So twerinde naye tugume nga tugamba nti mu byonna eri abakkiriza buli kimu kibaawo lwa bulungi eri abakkiriza tukkirize nti ne 2026 ajja tubeerera wa mirembe ate ajja kutubeerera mulungi. Ebigambo ebyo byonna nja kuddamu ate okubinnyonnyola nga mbagamba nti ekyandisembyeyo kye tulina okwogerako nga tuli mu kulonda kuno kye tulina okumanyika okuba okwegendereza ennyo bwe bwa Katonda kankiwandiika wano obwa Sseruganda n'okussa ekimu. Ebigambo ebyo bisatu nina kitange muganda wange yabiŋŋambanga naye nga ndi muto nga sibitegeera bulungi naye ate tugenza okulaba ng'ekigambo obusatu nga bwe tugamba nti mu Bakatuliki ku linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu oba ng'abantu baga nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu eky'Omwoyo Omutukuvu mu Baprotestanti bonna bali ku bintu biki bisatu. Ono nga naye akugamba nti bannange ekintu tukiseemu obwaki obwa Katonda naye nga ate ye obwa Katonda tekiyita bwa Katonda yakiyitanga tukiseemu omukka naye ng'omukka kyategeeza omwoyo omukka omwoyo nga okussa kuno nga bwe tosoga nti nzisa mukka so omukka ogwaki naye ate ndowooza nakyo yakirina kati ng'agamba nti ekintu tukiseemu omukka obwa Katonda obwa Sseruganda n'okussa ekimu. Bannange ebigambo ebyo tubyetegereze bulungi mu kulonda kuno ekintu tukiseemu obwa Katonda olondera ddala ekintu mu mazima ga Katonda ng'ofukamidde n'oga nti ne Katonda ddala okusinziira ku bwe ndi nnonzaani kiseemu Katonda akuluŋŋamye mu kulonda kubanga ddala bw'obuuza Katonda nze bwe mbuuza Katonda ku abo abantu bonna abeesimbyewo ayinza okuŋŋamba nti tolonda gundi oba londa gundi oba tobaako gw'olonda ku bonna
abasumba bannaddiini muyamba abantu amakereziya amakanisa emizigiti muyamba abantu ekintu bakiseemu Katonda nga balunda musabire buli omu mu ngeri zammwe mu ngeri ya buli omu mumusabire Katonda amuwa amagezi mubaseeko emikono Katonda abawa amagezi balonde ekintu ekituufu owulidde kubanga abamu beetaaga obuyambi obwo obw'omwoyo abamu tebamanyi biro abamu banaku nnyo tebamanyi na kigenda mu maaso abalala bo bali awo sina banaku naye nga bali awo ensi batwalira awo bweti olina endagamuntu nti nedda olina passport nti nedda kakati olina ki nti anze sirina nti kakati tobyeta nti anze simanyi kati abantu nga ng'olowooza tebaliyo gye bali owulidde abantu abo beetaaga kunnyonnyolwa kusabira bonna bajje tubawa amagezi ebintu babiseemu Katonda naye bali eyo tebalina kye bamanyi ate abantu baffe baagala nnyo obuntu obutono bwali alumonde ne capati n'ebijanjaalo olunaku agamba nti nze kasita mmaze okulya amazzi tayongerayo kulowooza nti ate kiki tetuli bantu bali futuristic nnyo n'olw'ensonga eyo obwa Katonda tubuseemu ekyokubiri obwa Sseruganda muganda we yaani obwa Sseruganda kyekika kyo ly'eggwanga lyo kyekibiina kyo ekintu mu kiseemu obwa Sseruganda Basseruganda abooluganda batuula awamu ne bateesa ne baga nti abaaye mumanyi tulumbiddwa kino ne bwe tutaakole kino tufa olidde ng'emmese eri mu lugero lw'Abaganda olugamba nti tebinkwatako yagamba ente enkoko embuzi nti bannange mukama waffe aguze akamasu naye tuyinza okubaamu ebizibu kente nti nze ng'akamasu kansanga emmese eyagala babiseemu obwa Sseruganda bategeeragane kubanga abafuga yaani y'omu ayagala ente etegere nti oli aguze akamasu yandi batina obuzibu n'agamba embuzi emmese nti wakitegedde ti ate nze banansa gundi fa ku mudaala ago ne liseggwanga eryalimu bwe baalirabula nalyo nga liga nti nze obadde ki naye nno obwaki wa Sseruganda emmese bwe yali eyagala akamasu ekiro nga kakuba bata mukama waabwe agenda okakwatamu bw'ati alowooza kakubye ekiki oba kiki yakwata mu mumwa gwa musota gumubuzza afudde enkeera luli kulumbe abakobaze tewali yalama seddume teyalama embuzi teyalama enkoko teyalama emmese yeyalama yokka nenanyinimu omusota gwali gumuboze nga naye afudde emmese neega nti kale bano singa baali bampuliriza ebintu ne tubiteekamu obwa Sseruganda kino tekyandituuseeko n'olwekyo bannange 2026 ebintu mu biseemu obwa Sseruganda otherwise kijja kutwala bangi emmese esigale nga mwenna mugenzi ekirala kwe kussa ekimu okussa ekimu kwe in harmony tusse kimu ffenna nga gye tulaga tulabayo ffenna kwe kussa ekimu olugendo lwaffe nga lwe lumu gye tulaga we wamu owulidde okussa ekimu ekyo nakyo kirungi nnyo okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu n'okwagala kw'ggwe ayi Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'emirembe gitaliggwaawo amiina mwebale kulaba Alex ku Dream TV
Dream TV mwebale, Impact International mwebale, mukulike byonna.